Nze nayiga Nora. Nayiga Nora Uwingabi. Eno wajituli. Maganjo. Agaye tuli specifically watugenda waliyo baneko bangi. Neko kimanyi. Kitegeeza okwetinda. Anti kazijjukira abakazi bangi ate abasajja batinya ate abakazi emirimu gyabagwako. Gyaggwawo ngeri oba gye oba covid oba yali wabiri abiri kati tuli mu 2024 era nga tugamba emirimu tegikyaliwo. Gibula kuba kati omukisa gw'omuntu ogwo olisigwekwange. Ekibali kugenda okwekolera egyabo. Ati alaba nga ze z'amangu bali abatakoowa. Bani? Banne. Group za wala oli asobola okusemeza. Nga tomanyi nti yeetunda, tomanyi kiki. Era n'okuyiga okunywa ebikijjaga biki ziba group. Ojja okutuuka wano. Nze okutuuka wano nava Kawempe. Otya tubulemu ngeri gye wajjamu okuyingiramu wano. Anti nze nazaalibwa mama wange yali single mother. Baali ne taata wange babeera babiri ne baawukana. Saamanya engeri gye twali abato. Twasamanya kiki kyabatabulawo. Ne tubeera naye nga bwe tweyiya mpola ye mu kiswera eyo. Kiseera kiri Kawempe. Kati n'atukuza ntubeera nga tusoma kuba nsomerako eyo. Kawempe emozirimu awo. Nga busende mama era afuna butinitibwa mpola mpola. Ate nga jjukira taata waffe yali tatuwa nnyo ye ssente. Mama waffe ssente. Taata waffe nga tubasobola omalako emyezi tetumulabye ffe. Tuyinza omalako omwaka. Simanyi nze simanyi kale byabaawo. Sawa ne tubeera ne mama waffe ng'asiba nviiri. Mama waffe ebiseera byali byaddanga enviiri asibiramu 15, 13. Yali amanyimuko kale. Osiba naye? Ebiseera ebyo nali sinakubiika nnyo kuba nze nali muto. Taata waffe yatuleka nga tukyali batono. Tawo n'ensoma ngenda P6, P5, P6 nali nzimanyi. Nga muyambako ne neweerako. Naye neeyiya ntufuna ekyokulya. Naye ate waliwo embeera yatuukanga. Nga ekyokulya teri. Byakuyiiya ne batugobaawo mu nnyumba. Ne tusulayo mu kiganda mbuli obuyimba obw'12. Olwo taata ye katuddeko embaga babazaala. Tuli abaana baali batuzadde abaana 3. Naye era bimanyi eby'abasajja. Ajja owamukyala agamba azze kulaba abaana kumba ayagala ki? Kufuna saa lubuto lulala. Kyawo mama waffe n'afuna olwoyo muganda waffe omuto. Ate nayo n'alumulekera. Taata? Kubanga zinzukira mama waffe omwana oyo Mavini yamuzaalira yamulekana mu ddwaliro awo mu kiganda. Batalina kagoye talina kinaddukayo mu ddwaliro. Najja ate maama ajja ate anoonye ssente ezisasula eddwaliro. Amulekedde abasawo? Mwana nga amulekedde abasawo. Kati ku ssomero baali batuwadde yunifoomu nga mpya. Maama n'agamba mumanyi nzadde nno omwana ffe nga tumanyi nti nno yali lubuto kubanga ye yali munene nga lubuto naye nga tumanyi ffe nno yazadde. Tetubitegeera. N'agamba nno muganda wammwe ali mu ddwaliro tugampewo. Ngamba mugende wansi eyo wannamusomero balina Mutebi oba yani omukyala mukulukulu. Tugendayo ng'agamba yunifoomu eyo Richard giggyeemu kubanga namuzaale talina lugoye ayambadde. Okitegeera yunifoomu gy'oyambadde empya ndaba musomesa yagikuwadde ogenda gyeyambula ogitwala ogiwe munno kasita mpya. Kale kiganda kyaffe ekyo kirenzi Richard yali alina nnyo ekyo yali amanyi Muggalanda n'akaaba. Alaba yunifoomu y'empya bagitwala ekyabadde yesuza agenda kuddayo ng'anye. Mwana mugamba tofaayo. Ojja kuddamu oyambala leeya. Ojja kuba oyambala leeya.
nga bwe nnoonya sente zikola ki zigulira oli obugoye kuba sina sente kubanga naye kayimba ketwali kusulamu kali katonya nga kati nze nalina sita wange yanzirako Monica ye yali sharp kuva dda ng'agenda bano bye balonda benye ebijanjaalo kati nga ye atulima nti agenze ku ssomero kumba ala mama talina sente mwavu nga nange ngenda neya ebisebe baali basiika bagiya se mukulu ng'ama afefe amanyi okwetanabeera mu nnyumba natunya waati jjukira kana kato tulina ne Richard ku ssomero baba batugobye buli omu akwata gage twesanga eyo oyo omusajja abaloze ebijanjaalo ng'olina mu bagiya kwatera ku munnaaleko kati oyo mugana nga yali mukujukujo ngalonda ebinyeebwa omusanga n'obuveera bw'ebinyeebwa bubiri bino bibajjeemu kati obusanga obubiri nga gamanala waalidde sokumekete ku binyeebwa onyo n'amazzi kati ngombuuza tewagenze kusomera bagamba bangobye kati nze nkole ki maama n'enjala emuluma tuli mutaya ku binyeebwa alyeko gambe nga yawagenda walaba mama ye fe nga fe abaana abawala babiri twali twagala nnyo mama waffe kubanga ye byamusukangako ng'abeerawo n'asirika tabagambe ekimuli ku mutima tebagambe siina muyinza kanaffe nga tetumalamu maanyi nga tujja tulonda amanda mu kkubo tujja n'obuveera waffe obw'ebinyeebwa n'obwaki n'ebijanjaalo kati nga tusiika ku sigiri ebinyeebwa tumeketa eno tulina obusigiri bibiri ng'eno ebijanjaalo bitokota nabyo segeera caayi tunywawo caayi mukalu eno ebijanjaalo bitokota eno ebinyamu eno biba mukambiriza mama asobola ofuna ku matanga yonsa ate oli omuto kubanga ye oli omuto yali mukaabi nga ye tobimunyumiza ebyo mbuto yina ki kati lumu mama embeera yamusukako andeka mu kayumba ako landlord zinaisimayi enyumba zete tetulina yatooyi angamba omanyi Monica angamba omanyi Nola ngenda kulekere n'omuto ne Richard kwate Monica ono yoweddalu mutwale mu kyalo kubanga ye asuseka ayinza okukola ki okumbulako namuga Monica ono osobola omutwala mu kyalo nga mulalu ayinza okuddukayo kati kumbe Monica tondera ebintu ali bwe lwawulirira atuwuliza yayingira omulundi gumu natugamba muntwala sinagaana kuba kimbi kasambera mu yali kizi naye sayira mu kyalo kubanga ye mu kyalo ye yagambira mu kyalo wali emiti gya ffene ajjalya mawo gomekita naye no buli kimu kya ssente fere kyamanya ye yabalirawo yagamba amatooke eri gye gali asooka okumira ekyoto n'ali naga mama ntwala ninya kati maama affe yalina muganda we yali abeera eyowa eyo Mityana kubanga ne mama waffe era ekika kyabwe kyaliwo ekityo nga tebakwatagana nnyo segeera kati bo bamanya mama waffe yajja e Kampala alina ssente balowooza abamukyalo balowooza mutwaze mu Kampala baane ssente kati weyagenda n'atwala Monica mu kyalo kati bo bamuleke ne basanyuka balabazze amanyi alina ssente kumbe naye alese ennaku ye Monica ye yatuuka yali emuluma nga zibandekedde omuto kirina mabeere omwana nga akaaba nino kati nnoze nga muleke ono Richard kyali kito kyo kyali wa myaka 6 ng'oli wa myezi oli ali myezi ng'ena nga mugamba beera awo engi ekyokulya naye nga bambi ekisanga baakabye bonna ne beebaka kitegeera naye nze nga kyensaba balamu nze ntuuka nsooka bakwata ku balamu basi balamu tukala osanga ono nga mufumbira nze kyayi mukalu ng'anywa mazzi mama yagenda mu kyalo yamala ennaku 3 era ngamba mbona agenda koma omulunaku lumu omwana nze naliva n'omwana omwana katambule n'omwana nasabiriza ngayo omwana tabimanyi nga tabimanyi nayo Richard era nga ebambuuza mama edda mama gyali mulwadde nga ebakwatibwe nagamba olaba naliwo mulwadde katuwaye ku mmere mulyeko ngera wayinza okuwa omuceere nga tekuli nva nogenda ogwo omuceere sibakuwese piti namba nemigulirako ennaku ng'esi kubanga ng'obulya n'ogukoowa notuka kulya kubeezaawo lubuto era oyo omuto yatandika okulya emmere yagitandika mangu nnyo kubanga nze sina budde kubanga n'amazzi nago ng'agakuula mbeera
Simama ngatwalayo oyo Monica mu kyalo abannyonnyola ng'akomawo tetulaba ng'atuuse ng'amugamba Monica omezi ngamba ye Monica ye yanvuddeko dda byatuuse n'eri n'ayingira lusuku lwa mufene biki ana yambuza ki ekibaddewo nga munyumiza embeera eryo timunnange Dandi Road yali yanywanga munye etamunyumiza nga sente ze yazaagalirawo enyumba nga za 13 tekuli ttooyi naye nga neze 3 zinoonya zali za 13 naye nga bwagundi bwa ttaka mu Kiganda bukyaliyo obwo buyumba waliyo n'obw'omutwalo oba kasamba tibabwongeza obwali ku 3 waliyo kasanvu mama agamba bannange tinina kukola ntya Dandi Road ayagala ssente ze sinadde n'ekikumi mu nyumba twalinamu nkubanga n'engoye twalinanga ntono kafaliso kokka blanket wanga ffe mama affe yatunyonyola yagamba tata affe yatugoba ogwo mufaliso gwe yamukasukira ne blanket yokka yamugobesa namuga era n'okuddamu omufundisi olutono oyo omwana Marvin kwekyo sakuwa omufaliso sakuwa blanket ate osange abaana bange bafunyeko obuzibu bali bamaje yali wamaje nga ye yagweza kinnamaje ayogera mu dakika 2 nga amukuba shegera nga mama amutya nnyo nga naffe tumutya nga ffe tuyedda twali tumanya basirikale batiisa abasirikale bagamba kumanya abamaje tebagamba ko taata wabaze wakaba taata naye nga lwazi sayinza obbaji oganga tabawadde n'ekikumi najja nakuba mama nagera nanyi omwene mubeerawo n'abakabire nnaku nga ffe mama affe twafuka muganda we ngala tutakyaswala byatugamba obukimu embeera oluganda lwa taata timulina yadina oluganda lwa taata ane baganda batata batuvaako kubanga bo bagamba mama baba atulemeredde atwale mukyalo kati we batugoba mu akayumba ak'enkumi 3 netudda awo mu Kiswera mama yamatizaawo n'atuwa ennyumba n'ennyumba nayo teyali tetegerekeka lwakwaka ekyatuyamba yali ku kkubo tejjukira mama affe yali asibamu enviiri ng'afunayo babatisaako awo abamuwaddeyo omutwalo amuwaddeyo bwatyo nga ye nga tagoba ssente nga tagoba ng'era afunayo zaawaayo omusajja yali atuwadde ennyumba kati ze netuuka ekiseera eby'okusoma n'empiira nga mbikooye naye ngenda ku ssomero essomero sitwalayo ssente nebyensoma sibitegeera nasomerawo okampe mozi naye nga tuli abaana bangi ze nga nebyensoma sibitegeera nkakulimba kubanga weyatuwandiisa okuva yatuwandiisa nga tawayo ssente agamba lunaku genda olimbeyo kino genda olimbeyo kino genda olimbeyo kino naye nga ogenda n'ogamba leero baaba ogenda kungwamu nga nze mu kiraasi nkyusa ebifo naye mba ntudde wakati oludako ntulasemba nsomesa tandaba kunzijayo ng'era nze nsoma neekozebwa naye nga nebyensoma sibitegeera baana tuli bangi ngamba kati nze neŋŋamba nali siri wakuyiga nviiri ngamba kansome kale nga bwenjiga enviiri kati mama yatute Monica tukayo kati oba ya Monica ali amaze emyezi 2 ngagamba omwana naye kamujjeyo kasita baawe yali afunyefunyemu ku bulamu abantu bagenda bamutegeera mu Kiswera nalwo wasiba enviiri nalwo wakola biki nga nange jjukira nange ate ntaddewo oli erinnya nalwo wasiba ne muwala w'enviiri nga alusa bajja lwakubalaba okulaba omwana omuto asiba enviiri ne maama we kati nze nga nkoppa nnyo mama wange nga njagala nnyo buli kamu kaaba asibe mbere nga nkakwata kubanga nali nange njagala ssente kati nga nange sente zenfuna twalayo ku ssomero mama simugamba nga simugamba muno mwana nasasudde naye nga abuuza Nola nga tebakyakugula nemugamba nti sente zompa nterekako tetwala kusoma school fees yali mutini nnyo bagu mu kitundu naye ng'olina okuba na buli kimu enjeyo biki bitabo ebyo nga byebasaba mpozi ina okusasula mbu buugi mmere naye nze nga n'olusinze nezo mmere naye sizirina nga nsabiriza abaana oli wali akawunga nga mpaako asina nakuwa oba tolina kyakunywa nga bateera obulamu bw'essomero obubeeranga obw'abaana kati muganda yali amaze emyezi 2 mu kyalo agenda n'amugjayo agenda omugjayo Monica nga takyayoli nga bamusalasala enviiri nga bamukuba nga ye ate Monica nga yetasomerako ddala ng'alabika bubi nnyo nnyo
nga bamubonyabonya ye Monica ya mama yagenda mukyalo kasala Monica yasala bamama nagamba mama tugende nona batusula kukuwa tubeere mama byali atute ebintu okubawo eyo mukyalo nagamba manyi wanange nyemo katugende abajja ne bakoma Monica natuniriza embeera baddeyo nga bamubonya bamukuba Monica bamukuba mulangira mama wo mama yalinya yabeera Kampala naye ebirungi so gwe nakutusuulira oba yalina effujjo Monica ng'alayisa bubi Monica ye yali mulalo naye bambi ate nga talina mpisa mbi yali mukozi bane kati wakuzera mukozi mukazi mupambani talina budde ninga abannaye kino nga ate kibi mugamba leka tubeerawo ne tubeerawo mu kiswera ne tubeerawo abantu batumanyira amange nafuna mu kusente awo nabeera nga tuweerera n'ensoma mpaka P6 natuka mu P6 awo nengenako mu P7 awo kati betwa tusoma nabo abawala nabula abawala tubeera n'abawala awo batalisa okunyigiza engeri gy'abambeera y'abavubuka awo mama afe ng'azina ng'atuweerera ate kati ng'aweereza bukambwe agamba omwana agenda ozannyira mu school fees wange agenda kuba nkoze bubi iyo watalisa okusiba enviiri nange nfusa serebo manze naye njagala nnyo okuyimba music azinga muganda wange oyo Vero ye wa kitabo ng'ayagala okusoma kati oli Richard muganda wange anzirako ye wa kyejo nga yesu ye bamuwasene nga yameramu kiri ekibeera nga natuka ku ssomero bamuwa school fees azirya kati kano kamavini ate nga kuka sharp nnyo nga kaagala nako kali kato kale nga katambule nga kabeerawo kajja ne mu kirasi ne katutumbuwa biki kati zawunyigidde P7 tuli abawala tutogasa abawala twali bawala bana batalisa okufuna obuvubuka talisa suna amabeere nange ndaba nkuze siagala kwambala sikaati kati ebiseera waliwo omuwala yali atuliraanye ndaba ye bali mu mbeera nnungi akyusakyusa obupale obuvubuka bwange bwe nali badde njagala abunzibako tandisa ofunamu eyo endowooza kajjukira nze nali engeri gye nali nayiga enviiri mawensiba enviiri mbamu n'ogumu ekitundu bwange kati nze nga negera negulya obupale bwange nze nga nze yekwanira ba boyfriend ssomero etombuulira ebyo mbamu ne ssente te nga njagala okuyimba jukira ate abaana b'essomero omuwaayo olukumi balaba omuwadde nnyo nze nga gundi waaka omwaka tebanga sityakola waaka nsasula wali ssente kati abasomesa batutuka okugamba naye nnoola lwatumanyi nga ebimuwe bamanyi kyenyinza okukola ekisobola kukola ngaabalaba nze nali musiru kiraasi nali musiru nze nga omusomesa ayinza okuba asomesa nze nga ndowooza nnyimba kuyimba ekitegeera era nze nga tuyingira January mbasiina manya first term mbasiina magezi second kati third mba mmanyi tulinayo speak day awo mba nina osoma kulaga basomesa ndiki naye kati nga era wensoma mbuuza speak day ya ddi speak day ya ddi naye kati munange nga mbeerawo nga ntandika okuba nga nkola sente kati saamanya mbuno benayingira bino ebyokusiba enviiri kuba ne ssente binyenda kunnyonaona abawala nga batandika okunneebu bagamba naye ndola ssente obuirongozi gyanga bagamba zomange anjigiriza enviiri nga nepanka nga n'abasomesa ku ssomero nze abasiba kati nga ndaba omusomesa nze amusiba enviiri ate ansomesa gamba tubeera n'abawala funya abawala bana ku ssomero balatandisa okunyigiriza abavubuka kinoola olina okubeera bwoti olina okwambala ku mpale namba omanga ateeseeza okungamba nga sikyawulira amanga nga nenoola bannaye eddanga wali ompulira lwaki tokyampulira nzinga ne wabeerawo ng'ayomba nga sikyamufaako jjukira mba nina gwe ndowooza mu mutwe gwange ayomba nnyo nga saagala ngaebyo ngamba saakumanya nga nemmere osijafumbye sirya ninamu ssente zange bamavi nebeera bali ekawunga basomesa jjukira bo bali bagendanga mu saaluuni ebyo biseera ssente zayizize
Sipesa agenda musali wale musali wayo mutwalo agamba nola ajja kusaba ka penso mu 5 ate nze nange basigo basente namugamba business ya mama iyeze kati nga ne customer wa mama wange bamanyize jukira zene ayikirimu mama bamulwadde zabasiba buwevu agamba nja nola soko je twagala gumamo kati akaddiye kati mama bankoze bagumu kitundu muwayo mutwalo nisikasi amutta banga nze nsibe enviri nejiba mitwena kunze nali nsobo jisi kubanga nali nganze kye naliko speed yo ze sentezo sige speed yo joko mukola speed yokumufuna sente nyingi kati zinga siba mangu fune sente nezije zolinzagala sige kati akayimba kafuzi sanga kajudde mama akutte nange nkutti bagamba naluwa bane yagenze obadde galijjewa bakasima tetukyakola nga bakasima ku kyalo baba singa abasaluni nga tebakyalina fa abayina tujjusa naye nga nyingira aba group z'abawala bati bangambe nola vayo wa mama nange ngamba ekitufu nange novayo wa mama wange ambonya emisabu babo wange bwenjagala ennyo ate anvuma tejukira manyisi b'enviiri ngamba mama tuveeyo nga njengoye zange njala bugayo unangambula nekwasa n'abawala nga tugende mu Kiganda waliyo obuvubuka ose waliyo bita osimanyi oba bwani bali baba waliyo bita bwakajegere group nga bungi nga bwambala bukajegere ngera bobera babusinga biki ngalenga njagala obwo webutyo tambula skodi bala balinola kwali bundi kwali bali novubuka bwakabi ku kyalo tujoga kale ovuko bwe kyakulaga mu bwakabi ku kyalo nze bulabanga kubongera bwali bulungi zinga na bulungi bebuze ngaze obukusana nga bwebusana nze nawe nyingire kye kibina kati ngono gambira kasoro group ye ugamba kati akasoro group abo benjagala abo baba kabi batambulanga bakuba abantu benjagala kati ne bale dabali bakajegere group naye abasinga abana bafa jakula nnyo ne bakiyitiza ne bafa kati zinga benjagala katujoge buli wamu tutayiso tutambula tugende bwayise chukane kigere mtambula uve bwayise mpaka Kawembe aga mama wange nalo mwana yayingidde group eri bali bakuba mama nyabo mama ngiranga no agwe mmanyi nagamba nola yayingidde group siyembi bali bana banywenja kati nola bayagala bade basoma kati nga tukuza second term third term tulebuza ya P7 kubanga mama wange buchimya ya kisasudde fene tuwe wagula nze nga naye buza P7 tebya kyebinyama amalira budde tibikira size yali omusiro ennyo nenga kati wa mu kibuzo nge mukaba ngena kola yo biki nze ntwale bikyalo mbonze yasembye nenga tukwata n'abawala nga tubera nabo tukudde tukoze eki kati munnaye mama nga agenda ku polisi yettula mafuna reference agane omwana yayingidde group kati mbera byentambulaze nga nsimanyi nti nemanya abana bato tebabakwata polisi ngaze sibimanyi obusiru bugeze bwajjira sajja nga mpita agira muleya nga manula sokojje nazija ngamba kyekiriwo njogera n'olulasita nkyusiza nnimi sikyayagala kwogera biri by'abaana bato emyaka oba nalina emyaka 16 nkuze newadde emyaka 2 omusajja ambuuza gye baliko obeeranga muganze ne baganda bange tewa mugambe mu Kiganda wansi ngamba kati nga tunywe tutambula kumantu aku polisi simanyi tugende nzaga toleko ali eri ofune ekyo kwa mga asina afuna nga tulinya boda asibira ku polisi yettula omusirika ngamba ava ku piki ngamba yingira nga nyingira ngamba oyo mumanyi kati ku busiri wange mugamba simumanyi nga neganda mbange ku polisi obusirika nga ndamambuza okubiri oyo mumanyi ngamba simumanyi simulabanga nakumugamba tubesiba ku bantu simumanyi nze manyi kyenyogera kye kigenda okumpisaawo nga bayita Monica nga abuza Monica oyo mumanyi kamba ye muganda waffe ono mama waffe yakuzaala nga bayita ni Richard oyo mumanyi oyo nowe mama waffe yakuzaala nga baddamu bambuza oyo mumanyi embogamba sibamanyi bonna sirika yankuba oluyi
Sika yankuba oluyi. Bisiru. Nentuyanira nawo. Serebu. Nibangamba nyabo jamu engato ogende mu kaduuku. Bayite bansibangako nga sibagikomerawo erinyiga. Nga nyigira nga bateka. Ngano nga nina amawagati nga mmanyi siigondi. Kati abasirikale nga bagamba mamafe bamugamba omanyi oyo tumuleetera kyakulya. Ba abantu balanga saa 10 ez'olweggulo. Sirikale agamba komawo era saawa 10 ez'olweggulo temuwa. Afuko omwo buli kimu omwo ffe ne wanalekana ne wanakola kigera mulekamu. Nembera mu kaduuku nga ndi mwogo nga ndi mu bigere kaduuku kanyogoka nempalampa kwaliko akadirisa we kati ngera nga mpalampa n'entunya ab'ebweru w'ensi njala yannuma nakaaba nze yali agamba muno ki nakaaba nemberawo ngamba bano batajja kundaba kuba mikwano gyange be twalina bo bali ludda abantu ala mu buyani mafera nga komo yakomo saa 10 era nga nvaayo nga bazigeyo abambuuza oyo mumanyi gamba nga ngonze bijja ejalaga yasusa okundumbayo nepyaga kimu balina obukumbuza nzikakkanye nga nja kukakkana kati nga bo bendabanga mukaba bakama bange nembaga nawe mama wange yanzaala yenkaba ya mama wange nosiba mukomera izo gwe twatoba naye banaye mama nengamba waneganye emirundi ebiri kati nze mama omulungi nengamba mama wange gwe mama wange teri mulala nengamba kati oba otegedde nze mama olina okunyetonera n'olayira butaddamu kugenda mu gurupu ate siza okunyamba mukwano n'esukulu fees gwe mbadde nkuweeramu wamese okusoma kati ogenda kubanga waka osiba nviiri ng'okolerera nze anti siri maama nga nzikiriza nga nfunye ebyokulyawo nga naaba nga ngende waka nga nfunye simanyi bomboleza naaba neeyiwako kati nga baganda bange bankyawa bamonika negana mama ku poliisi negana mama ku poliisi ne bankyawa nga bandaba bubi kati nange netandika osibuya nga laye okwegana mama kibi nonno abantu nga bandaba bulabi abantu yawe bati kati nange netandika okuzza omukwano gwabwe mpolampola tegera ndika okuzza omukwano gwabwe mpolampola wento nga mbasagirako kati nga mwesiba enviiri bano baganda baba nkozeyo 5 kotake 12 nempa Monica kuzza mukwano gwabwe funayo nosaba 2 nempa Richard ne basanyuka omukwano gena nga gupiikinga mpolampola nenga tubeerawo nga mbera mwa masanyuka naawe kibikinga mama yali anya yenga wanyiga mwana walajiwe bulungi naloka kubulira bulungi nnyo agamba nola ojukira gye nabajja kijukira gye nabajja nola lwaki wakola ekintu ekito nga mama omanyi nsaba kunsonyiwa kati mama afe ffe twali twakya tataffe mama afe yatukyaya taata ndeke mabega group ezo na bichi byafunamu kwega ebirungi mu group gyabeeramu sina kye najjamu kirungi kubanga era twali bajaye nera obujaje bino tutuyamba ate bo abawala bennaleka nze nno naye tukwatira ekisa nenzirako ewammange naye ate bo bali tebaddayo bo basigalirayo kati nga basanga muno abangamba gwe nno oli fala kati okusiba obusibi just noddayo ewa maamawo wadde noddayo kusibayo wa just gumu novaayo notuddamu ekino tukola nengamba mondeke akaduukulu nakaimu bwomu tebajja nakundaba natya nazaze ntitira tubeera tukola myaka giseewaawo mafunye saaluuni adde abeerawo ku 5 kati ngera nze emikono gyawawala babe bansibamu nga ntya ngera omuntu okungamba tugende mu bbala ngamba anitenya nedda mukwano kati abawala nga bo baalirawo bakuze bayiza amayirungi bayiza biki nze sibimanyi nkola ssente zange nkweyambaza nyirira webyokusoma nali nakkiriza nyamba kandiveeko ngera nda mikono gye bagenda kusomera nga nolaye
tandise sibe enviiri awo abawala abana banga nkuze anange mama ngamba era okuze oli muntu mukulu nga muntu otandika oviira ku ssomero oba olina kweyisa kintu kikulu munnange kati ebintu nze bye nali nkola kisita wange naye ne bimuyingira samanya nti nno nze kintu kye nakola muganda ge kigenda mumukwata ate nze nange ne kinnuma muganda nga ayingidde gurupu z'abawala ye yali atosomye siniya 2 yasomyeko nno kati yayinonekera mu siniya 2 yali asomere ku St. Thomas eyo tandise okwambala buno obugoye abuteeka eno nze nali ku mazirimu nze nasoma nze satukako satula P7 ye yali asomye atudde P7 ayingidde siniya 2 nga mwesiimisa ngamba kale muganda yange asomeze saaso nze ne bakasoma nga bajja oluzungu simanyi luzungu yalumanyi kale nze nalina emikisa mingi kubanga nekirasinga okunemesa singa nina wala nnyo tutasoma kolegaba ye kale ndola singa amalako siniya 4 singa tukutwala Kenya n'okola singa amalako siniya 4 oba tula P7 tuli kututte Dubai n'okola naye nga kusoma nga ne bakasitoma abajja oluzungu sente oba yakamugamba mitwalo 2 tobanyi bajogera ngaba ndai kati nga toli naita eyasomako gambe musinya mitwalo 2 kati nga bakola kato akanyira tikamanyi luzungu kati nga nefula kye stali oshegera ngena kasoma oluzungu musiba asirise sokera malabo maliza nezira mu Luganda boluganda ngamba no labo butasoma obadde asirise zalo kuba ali abanyo oluzungu toyagala kwogera kati fe balina abanyo oluganda fe oyogera nabo kati ngamba ngekimu nabyo natula nasika nagamba mulera nagana munnaye kati ndali kozeeki sister wayo no ka ngana ngayo nooneka siniya 2 kati mama wange yali ya uniform nene wet ngagenda kuchalani ngajikwata mu fitting nemo no fitting waye ina figure kusomero group laba wala fete gatatu gamba kati ndambola bamuni kataizo kwambala fitting aino mwale ya mwononye mama kanema mugamba tachawulira kati zingane mugamba ngamba gote wasoma nze nkwati bus just soma semina nyingida siniya 2 gote wasoma kati gugamenze lwaki kutte uniform fitting ngakanuma akantu akwera naye nsirika muwaye sasa mwana kangande point 5 mama anga mugamba mukotandise kwambala fitting uniform nazitunga nene agamba wa kati bamunenyako avaye waka tukamalina kubita labikako lwakusatu lwakuna pogendo tugamba Monica bino promotion ebimanyi bino promotion simaye za butto simaye biti ebyo ngakuya kapali fenga tumulegera tulamulaba batugamba kati sengange yali yavaye mu kyalo ngabera kumpinye mama angamba ngajagamba naluwa jango dukola be muwalawo gobadde onoonya kyeyeko yagulu ku promotion amazina gekutula gabulo mutira mu kiwato zali okutano nga ola ku kisawe kato mazima nga zibeeraawo nga bapanga bidongo wale kyalo ne kitiwa sika kuba music abandi bakisembera bane Monica nalinya ku stage nga yamula buno pini seyo shiba yali sogo munna kunya ngola meze pini yako labayo seyo shiba yali atalezemea ko limba sime Kampala labika yawumule ekyo kipini ekyo munyinde ekyo kino kibateeka po shiba yali shiba ne walo muyimbi omula ebyo ebisebyo nga bateekako besige maja black lipstick yali wa black nga atiisa kati sa Monica itedemo pini lipstick wa black omwana nga azina amazina naye mugamba Monica nangamba nolaze sikumanye bangamba wali wafa ngamba ngamba zoba kupukuni tulina sega amazovu bako bidongo kati ngamba la bembera yenye jenali nkulu mwana jayingide kati nganaye ngamba abana ba engeje nina tandike mizemi bako paze mo bali bagala bayingire balabechi ate bo ekyabo ekyo kyali kirala nnyo kubanga ate bo nzate naye nonekera tebyali bo kunywa jaye kunywa bichi kunywa shisha nate bo bebayingire obwo buyaye ngawo shisha bichi kati munaye Monica natandika okubanga muyaye
Monica ngogero uli abagamba mbu yabbye essimu, yabbye engatto, yabbye eki nga bitusanga waka. Ngamba bannange ngaye tebamusiba. Ye yali komanda ate oli bane omwana oli yali mugezi. Nga tebamusiba nga gwe. Tebamusiba. Yali fala. Shwi. Kati ngaza bangamba Monica no. Mikwano gyange bano betwayaluka ngamba gwe tula Monica tomwesimisa. Monica kati yafuuka sere. Sita. Monica bamukwata ne video agenda yingira video. Golya wa mama we Fulambo sima buvili. Ngamba nango bali naloba. Nange ngasiduka yewaka. Ngavaayo. Bwevayo nga ngenda ningira Good Life naye siri amayirungi. Good Life ereri ya Kawempe wa mukwano wala yamwita Tina nga kibanda yali basala stamina stamina kati na inafiga nze naye sinafiga bulungi asaze ekisuusu ndabanyirira nimugamba tino kikolo tena njagala bikanga kwe ukikolo tena ngamba nunakali engoyi izo ziri ewa mwezi ngozirekayo tugene kuyigize n'amayirungi gawuma kati ngaze nali mpitanga mukatenge n'abaniga bajja kukola banyasigala babira mu vibe nangamba kati vibe gyendagala oyingiremu goyitate ku Monica tambiye umude bipini nakusanga okoze tama okutesiga oba okuteshisha akutiemu kagambe nange kibanda nno kati ngamba tutandika amaje tutandika atandise okunyigiza amayirungi atandise okuyingira Good Life numyemira nga mama afe nga atunonya tatulaba nga yatuvaako mukazi watu nga yaguma abagamba muwala wababeera eno abala babeera mukunya walaji nga yatuvaako ngera ayizo yita wali nga memulanga ayizo wali nempi nga izo kujja nga ye yatuvaako nga ayitawo nga tumulana agenda ne sitamubuuza na ndio ngamba mama otobula yamba kama simulabe ate nga ndi mukakka munyo kuchenjogera bagamba simulabe kata utana nataka kunyigiza amayirungi tubera mu Good Life tuli amayirungi njize sigala nganda bobulamu bwenyimu bwa live njagalira ddala nali nalwawo nga ne kusibe biri sitayagala tuano musajja agulidde bia kwidda amayirungi agulidde ekyokulya agulidde amayirungi oli bwali bakudugaze meza abantu bakula gamba odugaze meza ku mayirungi hata amayirungi gabawo bia bawo shisha katawala bakula bagamba no line mu sense kumbe tolina oli kubusajja kukulu tokumanya je guvudde okubisiza kati kibera ngawo tina agamba botala no obulamu obunyuma kati awolo senjo ziyali egudde wagulu waliwo swimming pool awempe kazo eyo sanga imugana nge yali ayamba nga hizo kwambala wigi bichi kanywa shisha abira nabawala bakibanda atenze nga ndaba nzungana tina omu sina group ya amanyi nga njagala mbere n'ekikozi nga bona embenda bamulugulo senjozi baba nabo bawe bati zezungana tina yeka sina mikwano amugamba tina ngenda kujja kondudde nnyo naawe nga nno muchawa from nowhere talina kyankoze era kyakoze tena ngamba nola size yakupala mu bandaze nakyo nchawa nimugamba nange njagala kuba wala abakabi njagala mbera nganze queen nganza babera mu nganze star wawe nza badumira singa tuperawo myezi gigenderedde nga gigenda myezi nga mukaga fe tudda mama afemu bwo mwenda guyingidde mwaka tugukubye ero mama afe yekyawakokko wambe napangisa wa polisi yajja na mbeya na era atono yamujja Kawempe namwe mitwali 3 namukamba nino kwaba abana babiri njagala owefule nti okwanyo omukwanye bukwanyi muteke mu sente nebo nna njagala bana bange njagala obankwati batole ku polisi Kawempe naye omune omukwana leero n'omusizayo ku polisi Kawempe omulala n'omukwana enkya sente ngenda zikuwa nga mukwati emitwalo 7 ngamugamba njagala omugulira biyo omutamiizi ogwe naye mulaavu naye efule ngagudde omutwale ku polisi wafuna ngati gate teke tuza kupiki njabba sangayo munanga ate yafuna isejanga kinyirira kirabika bulungi munange
yali amwadde ebifaananyi byaffe babiri sajja nabazina akebera ku kifaananyi nze muno sibimanyi ajangamba bebi kyekiri omugamba kyali kyekiri sajja ali smart kati nangamba hali olonze nno sajja nayinza okuwasa onayinza okuwasa nza kuba ina makomanye tinale musiru nga yaloweza mu maka Jonity yagasi Jonity yabayegazimba sayangamba onywa kinganya naye angamba ko kichupa za nailo mukaaga speed milioni yao gafunye musajja omugagga mamba nya bulijjo funa bakipemwe yagula mega mukaaga kati juke atwali babinze tina tubuza goya onywa kinailo tina nywa kilabu ngawe chupa mukaaga nze 3 noli 3 tina ngamba baba weshisha watuwe tunywa tudugaze mbenza tujoze tusinya amazina musanya ngamba mpamana mpabongere ngala balete chipandala mukaka ngati nanga musajja muwane wane sajja koze kine kitu tenda bandera yegwezo nsaba wana asudigenda kati ndonga neragira ko bala banenge bagamba nela bana wa mukisalo yagujewa sajja ngamba batugende oba kati nkuchuse kutoleko ko mbalashi ngamba ntola ka Vegas yali kuba naye nga tekubanya ngamba wano waliwo abandeekanira bangi kati nga njagala kudduka katina sagala katwaye bba wange shege kayize omubba nga nabateko kalungi nnyo okusinga musajja ayinza okukuba n'atwala mukko ngamba kano katina kano tulina okukaddukako ngamba maama bebi tugende tula ngamba tugende kumbe musajja yatezera n'owapishi funye munono katonotono kwanga jukira ngeje nali ndi amayirungi ngane wende amayirungi byatankwata nnyo oyinza kunywa chupanga 10 nga tokubibwa ngobukusakula kabaka timakuba gwagala kunywa bunywi toyoba tolina appetite erya olyamira alina ebintu byakola obayagala mukka kusmokinga oba weed erina okubanga eweri kali katuma oba bia erina okubaawo naye sajja nga ntuza kupishi navuga angamba ntwala bwayise nze wali balaza nyingi nze Vegas sigigendako wali ababbi nina sente zange nyingi na milioni 2 angamba milioni 2 sizibulire ngamba ngenda kuwako kamwe akakadde ndaba ngenda kola business nno ngenda kola gundi yange yabayaye koleki kampani yabayaye yange mbamu ne sente shigera naye ngamba tulinya boda tugende ganinya kati awunganzi kakali basubiza kakadde sajja simumanyi aliawo ye mulungi akuze bia banengaza buli kimu kyangamba ne watu ala kusaddaka nzikiriza mama nyamba wachiri oba no wabantu sizanno kulumu nampa ya 5 koma we kawempe nenjoga